الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتنزوا الله سبحانه وتعالى نمتين دمان جوفو أغتالمو كيندي بوبنا tumusaba Allah nga tumegayirira asasire w'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam omusomesa waffe omulungi omwagalwa. Tusaba Allah w'ekitiibwa atuwangaaze mu nsi muno nga tukyali mu basiraamu bakkiriza, era Allah tumusaba nga tumegayirira atuteeke mu baddu be, era abo abagenda okusisikana ku nnaku l'enkomerero nga bali mu baddu be bagenda okwesiima. Allahumma amin. Mikwano gyange mwenna bagambe bali bannyinaze mbalamusaako n'ekiramuso ekirungi eky'abantu omujjana eky'abantu abakkiriza nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Olunaku olwaleero tubeera n'omusomo gwaffe era guba gukwata ku bufumbo nga twejjukanya ku nsonga ezikwata ku maka, era tugenda mu maaso wennyini we twakoma wadde nga tumaze akaseera nga tuludde okulabagana naye nteekateeka ya Allah mpozzi. Twebaze nnyo mwenna mikwano gyaffe abaagalwa abatusabidde era n'abakyatusabira. Alhamdulillah obugonvugonvu bugenda bukendeerera kati ssaawa ya leero tuli bulungi tufananyini buyinza kkirize ne twebaza na bonna abatulabiridde kusinziira ku busobozi Allah bwe yabawa. Allahumma amin ya rabbi. Omulundi ogwaggwa sheekhe waffe yatukiikirira n'abaako ensonga ze yatujjukiza era nga tugenda mu maaso okwongereza kwezi seeka wennyini we yakoma. Jjukira nti omusomo gwaffe twatandika ekitundu ekyokusatu. Ekitundu ekyasooka kyali kikwata ku bufumbo babiri nga bwe twatandikira, mulabaganye, muli mu bufumbo, muli mu biseera bya ssanyu bya kuwanagana buli omu kusuuta munne. Ne tulaba ekitundu ekyokubiri ekyo kyali kikyuse nga kikwata ku mbeera z'abafumbo okwera nti batandise okwawukana, oli takyalabawo munne nga mu njogera ya leero nga bweri. Mwalimu okuta, mwalimu okusenguka, mwalimu okuzira, mwalimu okuwaggula, mwalimu buli kimu kyonna. Era nitukomekkereza nedda kakati ne tutandika ekitundu ekyokusatu nga kino kikwata ku baana. Abafumbo muwangadde mu bufumbo, katugeze kale temuwangadde mu bufumbo mwawukanye, naye abaana bammwe banaasigala bate okusigala nga bali ku mulamwa kuba tetuganye. Musobola okubeera nga mugezezzaako okubeera abafumbo oba okubeera ewamu, naye Allah nga yalina kyeyagera ne mutawangana mwenna, naye abaana be mwazaala mugenda sigala nga maama avuma abaana nti obusiru bwa kitammwe oba taata nga avuma abaana nti obusiru bwa nnyammwe. Nedda kitulaba olwaleero era nga twalaba ezimu ku nsonga eziviirako abaana okwonooneka mu bufunze. Mu nsonga ezizaali nnyingi naye nga mwalimu abafumba okubeera nti baawukanye, taata yawakanye ne maama, kisiviirako abaana okwonooneka olw'ensonga nti maama aba agenze, taata basize omukyalo omulala oba maama afumbiddwa ewalala. Kwegamba omwana takuze na maama we oba takuze na kitaawe. Mubeeremu abaana okubawa eddembe eringi ennyo, mulimu abaana okubeera nti balina emikwano gye bakwatagana nagyo naye ng'emikwano egyo si mituufu. Ne tulabamu enkuza etali nnungi ey'abazadde. Ne tulaba n'abamu okubeera nti abaana balinawo n'endaba baba balina firimu oba emikutu egimu gye balaba. Ne tulaba abazadde okwerabira okusula obuvunaanyizibwa bwabwe eri abaana baabwe. Kaakati olunaku olwaleero nga tumaze okulaba ensonga ezo n'ezo munnange z'omanyi z'ogenda okwongerezaako, tugenda okulaba olwaleero wasiila litarbiyatil abna. Wasiila tugenda okulaba amakubo oba tugambe nti wasail, amakubo mwe tuyita okukuza oba okwola oba okulabirira oba okukuza abaana baffe mu nkuza ennungi ey'obusiraamu. Tugamba tutya? Ebintu bino tusoma olwaleero bidda ila kulli murabbin, buli muntu yenna omulezi gwe omuzadde wazaala omwana wo, kidda ila kulli abi, eri taata ne eri maama yenna, na buli muntu yenna alina obuvunaanyizibwa eri abaana be. Tugenda kulaba amakubo 94 kitegedde 94 bwe tugenda okulaba amakubo mwe tuyita okukuza abaana baffe mu nkuza ennungi. Omwana wo gw'oyagala oba omwana wo gw'oyagala afaanana nawe oba abeere nga ggwe bw'oli, makubo ki mw'ogenda okuyita okukuza omwana mu nkuza ennungi? Guno omusomo tugenda kugulwako olw'ensonga nti amakubo ge tugenda okulaba 94 mayitirivu nnyo. So tugenda galaba mpola mpola nsonga ku nsonga. Tugenda galaba nti erisooka eryokubiri eryokusatu wabula
yetunaba tutuuse nkakasa gwe munnanga wandika ojja kusigala ng'owandiika. Jjukira omusomo gwaffe gugamba guti wasiilatu au wasail amakubo litarbiyatul abna, mwe tuyita okukuza abaana baffe mu nkuza ennungi. Erisookera ddala tukulembeza okutya Allah subhanahu wa ta'ala, eryo lyekkuba erisooka. Kuba amaka nga temulimu kutya Allah era nga temulimu kumanya Allah kumutegeera, manya nti ne bw'onoogezaako bagamba nti ogenda kubeera ng'akotakota mu gaalumonde. Ne bw'onoolwana okwenkanawo omwana ajja kusigala ng'afuuse kyana. Twalaba nti omwana omulungi abeera mwana wansi yonna, abeera mwana waffe ffenna. Naye omwana nga si mulungi abeera mwana wo gwe yamuzaala. Ensonga y'okuba nga tumaze okwekwatako Allah subhanahu wa ta'ala, abaana baffe, abaana ab'obulenzi, agambye nti irtiyadul masajid bi suhbati al abna min sinni as-sabi'a, okwettanira okugenda ku mizigiti oba okusalira ku mizigiti n'abaana baffe bwe baba nga bakyali mu myaka egyo emito. Lwaki? Omwana bw'akulaba nga maama asaala ne taata nga asaala, omwana naye agenda kumanyiira ekyo ky'okola olwaleero. Jjukira nti omwana omuto kyalaba maama ng'akola n'omwana kyakola, kuba akimanyi bulungi nti maama kyakola kiba kirungi. Era woolabira nti maama kyokola oba taata kyokola nga si kirungi, n'omwana agenda kukikoppa. Kati omuzadde obanga oli muntu nga wettanira emizigiti, omwana wo genda naye omumanyiize. Ojja kugamba nti subihi obudde oba bwakumakya omwana tasobola kugendayo, naye nga naawe kitawo yagendanga nawe. Kuba obudde obw'okumakya tolowooza nti omwana bw'anaakula bw'anatandika okubeera nti asaala, wabula alina kukolaba ggwe taata ne maama kyokola. Ensonga endala era oba ekkuba eddala mwe tuyita okukuza abaana baffe nga tubakuza mu nkuza ennungi, yagenda okubeera nti bafuula abantu ab'omulembe oba abantu abalungi, qiyaamu ma'a al-awlaad bi silati al-arham wal ihsaanu ila al-jiran. Abaana baffe bano tugezeeko okubeera nabo, batugezeeko okubamanyiiza oba okubateekamu empisa ey'okuyunga oluganda, ey'okuyunga oluganda. Abantu bedda baasalanga emikago nga twayinza kumanya nti oyo si muganda w'oli, wabula nga bagwali mukwano nafuukira ddala ab'oluganda. Kakati abaana baffe nabo tubayigirize okuyunga oluganda. Gwe munnanga omuzadde ampuliriza, ewammwe mu kyalo gye babazaala si bwe kiri, naye bw'oba ogenda okumanya oba bw'oba ogenze mu kyalo ewa maama we wa taata we babazadde bo, abaana togenda nabo. Kituufu baba bali ku ssomero naye ne muliwummula tobatwala. Ekinene ekyo kye tusinga okukola guno omulembe gwaffe, tulina amasimu ganaaga okuba ebifaananyi abaana b'omwana omukulu mpaka ku mwana asembayo bw'ogenda mu kyalo. Okwo nno n'olyoka otandika okuyunga oluganda ng'abazadde oba abantu mu kyalo gye beerolaze ng'obalaga nti ono ye mwana omukulu, kakati ono yaddako ono, kakati ono yasembayo, ng'abazadde obalaga kiki? Obalaga bifaananyi. Okwo si kumanyagana, ate si kuyunga luganda. N'abaana nabo bw'ogenda mu kyalo ng'okwata ka vidiyo ka jjajja oba ng'okuba jjajja ekifaananyi gwaleeta ne bannaawe ne jjajja mmwe, kati abaana balaba bifaananyi. Bannange ekifaananyi ekyolaba ekyo si ye muntu. So okuyunga oluganda abaana tubatwale ewaka bamanyagane. Era enkola ya busiraamu bannange okumanyagana, tulonde olunaku nti ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'omusanvu tugenda kumanyagana. Abaana ono amanyi nti ono mwana wa taata, ono ogundi, ono kizibwe wange, ono yaani, ekyo kigatta oluganda. N'olwaleero abazadde ogenda okwisanga ng'omwana gwagenda okuwasa mwannyina. Kati ate abazadde ne munyiiga nti omwana batusimanyi kitalo, omwana sima bagayita mawemukirano, ne muleeta ebintu bityo. Naye nga abazadde mulina obuzibu, so si baana, kuba abaana tebasobola kwemanya nga mmwe temuyunze luganda. So omuzadde ampuliriza, buvunaanyizibwa bwange omuzadde, buvunaanyizibwa bwo omuzadde, abaana bonna b'ozadde okubatuuza n'obeera nti oyunga oluganda wakati waabwe. Wal ihsaanu n'okuyisa obulungi baliraanwa baffe. Omuzadde yadde ng'oli musiraamu waliraana omuntu nga waliraana nawe si musiraamu, si mpisa ya basiraamu kubeera nti omuntu ono omuyisa bubi. Kwega mbeere nga muli bayombi ng'omwana amanyi nti taata avuma neiba. Ekyo kyo mukimanyi bulungi nga si kituufu mu busiraamu. Omwana ono bw'anakula n'embeera eyo, ne baana abazadde nabo abazzukulu bwe batu bagenda okubeera. Okitegedde. Embeera endala era mutuyita mu makuba mulimu ku makuba tuyita okukuza abaana baffe mu nkuza ennungi, ta'limul banaati hubbul hijab mundu sigari. Okuyigiriza abaana baffe ab'obuwala okwebikkirira nga bakyali baana bato. Olwaleero abazadde mu complaininga, abaami tu complaininga, simanyi mukyala wange teyeebikkirira, mukyala wange ali bw'ati, atambula ayambadde enkuna mmyo afaanana biki. Naye ng'omwana ono ojjukira ekintu teyakimanyi era ng'akyali mwana muto. Omwana mumanyiiza okwebikkirira ng'akyali mwana muto.
omanyinza okwambala engoye entuufu ng'akyali mwana muto gw'olime kuwaaniza nti omwana ono akapalinga kamunyumira bannange omwana ono obugoye bino nga bumunyumira alaba akatube kaakula obulungi kituufu omwana muyigirize bw'abanga agenda mu bantu ayambala atya bw'abanga ali waka alina kwambala ate mu nnyambala entuufu ne wanaabanga akuze tekigenda kwera kipya gy'ali wabula kigenda kwera nga kwegamba nga yenkola ye eya bulijjo osanga omwana nga baatandise omwambaza akakaya ng'akyali mwana muto nga bati omwana bagenda mulwaza ng'akyali mwana muto nga yambala enkoofiira mwana muto nga yeebikkirira bannange omwana ebbugumu alirituusaawa ono omwana agenda kukula n'embeera eyo era ne wanaabanga akuze tagenda kumenya wantu wanaabawangaalira embeera endala takhtitu lishughuli faragh al-abna abazadde tuteeketeekera abaana baffe mu biseera byabwe eby'eddembe omwana agenda kukola ki abazadde bedda baateekerateekera gwe munnanga mpuliriza olwaleero nkakasa omanyiwa wooli na butya bw'oli era watuukawo otya otuuka n'okunywa nti ewaffe mu kyalo nga buli lunaku lwa wiikendi tugenda ne tulima ewaffe mu kyalo nga buli ku makya mukeera ssaawa 11 ne musaala omala okusala mwenna mugenda ku nnimiro muva ssaawa 12:30 ne munaaba ne bakuwa omuwogo oba omummondo ogenda ku ssomero ng'ogaaya embeera bwetu be yali kati eyo nsonga ki olwaleero nti gwe oli mukozi wa mirimu mu biseera by'eddembe omwana kituufu tetukumira mu biseera byakwera mu bitabo mu kusoma mu kukola kiwabula muteekeretekine nga wali ekiseera ky'eddembe nti kati omala kino ogenda kuzzaako kino omwana akule nga alina puroguramu enteeketeeka obutuufu oba oba tugambe nti puroguramu ennungi ezo ezimanyiddwa waliyo n'embeera endala gye tulina okukuzaamu abaana baffe bulungi tansiqu rihilaatu almunasiba lil usra walihtimamu bilmakaani walbaramiji almufiida agambye nti tansiq tuteeketeekeyo eŋŋendo oba okulambulamuko arrihilaati kwe kutambula oba tugambe nti tuwa oba tugambe nti okulambula ku bannaffe eri families ez'enjawulo tugambe nti olwaleero abaana bo gwe munnange omuzadde ampuliriza sikoolo nawono wabula omwana muteekereteeke tugambe nti eyo tugenda kucakalamuko n'abaana bange ofuneko akafo woobatwala oba mufuneko awantu wonna we mulaga mutambulemukko kale ne muba nga temugenze mu bifo bisanyukirwamu naye mugambe nti enkya tugenda Masaka oba wiiki ejja tugendako mu kyalo n'abaana bo mugende mulambule ku bemba mulambuddeko oba mugendeko mu kifo ekisanyukirwamu nga kisanyukiramu mu nsanyuko ennungi kwegamba omwana wo naye afune ku mirembe atambuleko kko naawe kale nga temugenda mu bifo bitono tugambe nti kale ku kisaawe oba tugambe nti ku kyalo kyewaffe waliwo basambira akapiira ogendeko n'obwana bo ku ssaawa 11 oba olw'eggulo n'abaana bo otambuleko kko nabo oba ogenda ku dduuka ng'olina kyogenda oggula otambuleko n'omwana wo ogendako mu Kampala otambuleko n'omwana kwegamba eŋŋendo bwe zituma naye kimumanyize n'akulanga ekintu akimanyi olwaleero abazadde hatta ne mu masomero bagamba nti waliwo okulambula n'ogamba ffe nga tetwalambulanga naye nga kisikuba nti sente tozirina naye ng'ozirina naye gwe webalira ku myaka gyammwe wakulira ku myaka egy'ensanvu egy'ekinaana n'obala mu 2017 nti olowooza ensi eneetambulanga be wali bwe banga bagamba nti abantu bagenda kuna tugamba nti okudiibuda ssente okwonoona ssente nedda gwe nga kikulemye okuteekerateekera abaana b'okulambula essomero tesitesa okulambula bambi kkiriza abaana beere nti balambula naye ate n'ekirala wetufunidde obuzibu oba oliawo tugambe nti enkyukakyuka eziriwo ate naffe abasomesa tuteekerateekera abaana okugenda okulambula ate ssente tulyandye ne tusaba abazadde emitwalo 5 emitwalo 2 emitwalo 3 ntugenda kulambula abaana obatwala ku kisaawe okulambula obakomya wano awali ennyonyi za UN bwebakomya nebalaga nti ennyonyi ziizo bwe mugenda mu zuzu batwala wala mugenda ku Nairo temutuuka obalaga wali kiyira ku lutindo wabalaga tubatuuse eri naye enkola munnanga abasomesa bannanga tukyuseemu bwe tuba tugenze okulambuza abaana mutubalambuze nga ffe naffe bebatulambuzanga ebyo bizimba obwongo bw'omwana omwana n'akulanga ebintu abitegeera omwana n'akulanga ajja kuba muntu wa mugaso kuba naye ajja kwagala oba ajja kwagaliza banne ekyo naye kyeyali yeeyagaliza oba nammwe kimwamwagalizanga ensonga gye tugenda okusembyayo olwaleero oba eddira esembayo olwaleero agambye nti azikir bisawuti masmu'in amama al awlad abaana b'okubeera nti oyogera nabo n'eddoboozi eddungi si ddoboozi lya kuboggola ne bamanya nti ye maama gundi yayita ne bamanya ku kyalo nti maama gundi baba ayita abaana be ye aleekaana buleekanya eddoboozi talina speed governor wabula ggwe obeere nga abaana bo banga oba n'embeera tugambe nti obayita oba onyumya nabo yogera nabo mu ddoboozi eddungi eddoboozi eryakawo si buli kaseera nti olina kuboggola buli kaseera olina kuyomba buli kaseera olina kuvuma buli kaseera ebintu ebyo byonna bimalamu omwana amaanyi n'alowooza nti ndowooza endabika bwetyo bweri batugambe nti omuzadde bw'ati bw'ateekeddwa okubeera
mpozi kitugenda okusembyawo olwaleero muzimu ku makubo ge tuyitamu okuza abaana mu nkuza ennungi tugambe nti gali 9 naye tulaba leero wetukoma olwaleero katukome ku lino agambe nti rabtul awlad bil muslimin wa qadayahum aw qadaya al muslimin abaana baffe okubamanyiza oba abaana baffe okubakuliza ku mbeera ez'okumanya embeera z'obusiraamu obusiraamu butambula butya okitegedde munnange si kubayigiriza njawukana nti nze mwana wange nze ndi weeno mwana wange nze ndi weeri era ffe tugoberera ab'ekiwaayi kino ekyeno ffe tugoberera bano abeeno si kye tutegeeze wabula abaana bamanyize ensonga z'abasiraamu nti omwana bw'awulira ng'ekizibu kituuse ku musiraamu gundi kiba kimukwatako bw'awulira nti abasiraamu b'omunsi gundi bayigganyizibwa oba wali abasiraamu b'egindi abafunye obuzibu bambeera boziti omwana abeerenga ekintu ekyo akimanyi kwegamba omumanyiize ng'ensonga ebeera etuuse ku musiraamu munne naye ebeera mutuuseko omwana akule nga ayagala abasiraamu banne ayagala baganda be ayagala mikwano gye kwegamba naye gamba nti nze ndaba ndi munnayuganda kasa kituuse mu Iraaka nze ate ndigenda ddi e Iraaka nze ndaba ndi munnayiraaka kasa kituuse kwegamba omwana tumumanyiiza gamba nti ekiba kikutuuseeko kyokka ky'oba ofaako wabula byonna biba bituuse ku basiraamu mu nsi yonna bw'abeera abadde ng'alina ensonga ezituuse ku basiraamu banne abeere ng'azimanya omumanyiize eby'obusiraamu nga bwe butambula oleme muyigiriza njawukana nti kwata gwe goberera wano wengoberera gwogende kiti omwana ayinza obutamanya wa gye mwatandikira mbeera z'okutambula so ye tekimukakatako ekyo gwe muyigirize busiraamu bwe bulina kutambula butya alina kulimira basiraamu banne alina okubeera musiraamu nga basiraamu banne bwe bali alina okubeera nti abayamba mu mbeera bwetu ekyo nno bwe tunakitambulirako abaana baffe bajja kukola nga tebalina njawukana abaana baffe bajja kukola nga beegomba obusiraamu era nga beegombesa n'abantu abalala era bajja kubwagala nnyo gw'otuuke n'okuvaawo muno mu dduniya nga tovuddeewo nti ofudde wabula ng'omubiri gwo gwe guba gugenze naye nga ku dduniya oleseeko ensigo ennungi bagambe nti gundi alhamdulillah naye olwaleero abawali mufe bennyini bamaseeka tuzaala naye ate ogenda okuva nga wakati olina muntu gw'oleseewo nti wuuno oleseewo omuwalimu so munnange ffenna kitukakatako olwaleero gwe omuzadde ampuliriza okukuza omwana wo mu nkuza ennungi okukuza omwana wo mu mbeera ennungi bw'obanga oyagala afaanana ekyo ky'oli sina kindi tolowooza nti oyagala omwana abeerenga ggwe bw'oli wabula sabira omwana wo mukoze ng'oyagala akusingeko ayitewo mu mpisa ennungi so si kusingako mu mpisa mbi wabula akuyiteko mu mpisa ennungi omwana ono ajja kusigala nga akusabira ajja kusigala nga ensi yonna emwenyumiririzaamu era nga naawe owulira essanyu oba wooli oba toliiwo abantu bajja kusigala nga bakwogerako mu njogera ennungi oba enkuza ey'enkuza ennungi omuzadde ampuliriza gwe maama nga gwakuza abaana taata taliiwo oba taata nga gwasigala n'abaana banga maama taliiwo bino byonna bikukwatako okubeera nti okuza omwana mu nkuza ennungi buvunaanyizibwa bwaffe ffenna omwami n'omukyala abafumbo oba omukyala ng'oli wekka oba ng'omwami oli wekka omwana wo ono tomuteeka mu fitina z'ebbaawo gye mwava oba tomuteeka mu fitina za mukyala wo gwe mwayokana naye wabula ye mwana mwe mwali Allah ayisizamu mmwe okubeera nti yabeerawo so si ye nti ateekeddwa okubeera nti akuwalanirako oba akulwanira ku ntalo mu mbeera bw'etyo munnanga mpuliriza muganda wange ne mwannyinaze bwetyo bwe tutambudde olunaku olwaleero muzimu ku mpisa batugambe mugamu ku mako omutuyita okukuza abaana baffe abalungi mpozi musiraamu gwe munnanga mpuliriza bonna wooli obusiraamu manyi bulungi nti bulina obwetaavu bwabwo ate era nga gwe musiraamu gwe Allah mwayisiza okubeera nti obusiraamu butambula ewaffe mu Uganda gwe munnayuganda wonna wooli tulina embeera eza okuwaayo ku ekyo ky'oba olina era nga kakasa bulungi nti wali owuliddeko ekigambo ekiyitibwa nti house of zaka ffenna tukakatako kubanga byonna ebyo tuba tuwaddeyo biyamba abantu abeetaavu kakati omusiraamu kakasa ebbanga lyomaze ng'osoma zaka omanye engeri gye bagiwa buli kimu kyonna kyonna ku mulimu gwo gwonna gw'okola obusiraamu bwetaavu ensi zonna zirina houses batugambe nti houses ezazaka naffe tugirina wano ewaffe e Uganda gittanire nnyo okubeera nti ogendayo omanye biki ebigikwatako oteekeddwa okuwaayo ki obusiraamu busobole okubeera nti bugenda mu maaso kubanga tugamba nti lino lwoya lwa mu nnyindo oba nannyini mufu yakwatawo kino ekintu kyaffe ffe tulina okukisoosowaza era ffe tulina okukisabwa so munnanga mpuliriza nkugamba nti tukkirira abakulu abakwata ku house of zaka obeere nti ky'olina mu nsawo yo oba ky'olina mu by'obugagga bwo obeera nti owaayo Allah alyoka yinjiwaze munnaye riziki zaffe nga bannaffe abeetaavu nga Allah ayisiriza mu nsawo yange mu nsawo yo okubeera nti nabo masha Allah tabarakallah embeera gye balimu basobola okuva mu mbeera eyo ne babeera nti batuuka ku ddaala ery'essimisa basigale nga nabo bakusabira bwe kityo bwe tutambudde olunaku olwaleero
tulabagana omulundi ogujja insha allahu taala tugambye nti tukyatambula mpola subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.